n'abakazi enamba esinga abagenda ebweru bamana yansala yensonga lwaki buli mukazi abasinga enamba ebitundu 9 ku 10 mwagenda ebweru nga mugamba amakaga mmwe ne mwewagula amakaga mmwe kakati mutuuseeyo baba mwino obusungu obutabazina mwino obuzungu bwokubanga mwagumbutuke mana kakati bamugaseeko okubanga ati baba musinika sente bazibabbako mugaseeko okubanga abasajja mubajja online oba mwawumba obwongo oba lwakwa mwino obusungu obutazinibwa kimala kati okuleka ng'oliko ekikyamu ku mutwe obeera otya n'essuubi mbasamize gwe obwongo bwo ne bukugamba nti mu ssabo mwe muli ekkubo ery'obulamu mwe muli ebibyo byonna njagala okole research ku basamize obakoleko gurawundi waaka mu biseera byabwe eby'eddembe be basinga obuwemu be basinga obuseegu be basinga empisa embi be basinga endwadde be basinga ebizibu gwe obwongo ne bukugamba nti bano abaseegu abasamize bano abatalina kiddako mwe muli ekkubo n'essuubi lyo nti gwe buli kyoyagala kyonna okijja mu bano abatasobola na kweyamba okuleka okuwemula abantu muganda wange sembeza Yesu ng'obudde bukyali ogenda kuzikirira tukiririza mu bano basamize bano abafere bano bafere nabo bennyini sitaani yagaana obbayamba okuleka okuwemula n'obuseegu tewali kiddako kye balina mu nsi eno tebalina buyinza bwonna mu nsi eno kuleka okuwemula n'okuzikiriza gwe kwata bizinensi yo gitandize sitaani bweribeerawo onkubiranga essimu ebya sitaani kituufu bikola eriyo bye bikolere naye tebiwangaala buli kimu kirina omutango bw'obanoonyaamu oluzaalo omwana amaliriza akonzibye bw'obanoonyaamu erireeta bakasitoma sente osobola okuzifuna naye tosobola kuziwangaaza zimaliriza zikusaze kwatamu katini baganda bange abaagala okugenda ebweru abastafeva Uganda Limited bakugamba nti emirimu gya Kuwait gitambulirawo ba waitress ne ba waiter bafuna milioni 2 ate bakirina milioni 1.5 oteekamu sente zo ngomaze kulaba ku visa bakubireko noti 76 23 26 0 oba 074 0 72 68 4 ojja kuba bafuna butereevu bagambe nti brand ambassador wamwe Calvin Kayanja yansindise bajja kuba bakolako bulungi bakuwaawo okusula bakuliisa bakujjanjaba bakuwa ne vacation eggwanga lya Kuwait tugende tukole interviews kuba ku namba ezo gwe ngobeera mu bano ddala nti bano yesuubi lyo mu bulamu abasobola okuwemula abantu bwe bati bannange sitaani si mulungi gwe tunuulira abamuyina bonna bwe bafaanana bw'abamaliriza tunuulira obanoonyerezeeko nga si bino bye bakugamba bantu babi nnyo baseegu nnyo bisiraani ku nsi eno sembeza Yesu Kristo ng'obudde bukyali oleme okuzikirira n'abaana bo n'ebintu byo ofune emirembe mu nsi eno obeere n'omukisa ne ssente zitalina buyinike muve mu by'okweraguza muve mu by'okwegulira amayembe nga mukkiririza mu bakyamu bano nabo ekintu baakitomera tebalina we bakibuukamu ayongera kutomeza balala naye nga gwe bw'oba olinamu amagezi wandibadde n'essuubi mu muntu afaanana bw'atyo afaanana bw'atyo kati ye waafaananidde bw'atyo n'ebimuvaamu nga bwe bityo bwakabaka ki bwali presentinga mazima ddala teriiyo kintu kirimu buseegu teriiyo kintu kirimu buwemu kirimu makulu kiriza osembeze Yesu Kristo ofuna omukisa ogutalina buyinike muve mu by'okweraguza muve mu bya sitaani kituufu bisobola okukola naye bwe binadda bwe binakwefuulira n'obulamu bigenda butwala sitaani akonzibizza bizinensi z'abantu asaza abaana b'abantu ojja kukeera ekiseera nga watandika na kati kamu ng'omaliriza baagala bulamu baakusaba nkoko okusooka bamalize nga batutte obulamu bw'omwana wo bano nabo bali mu kitimba teri musamiza ayina mirembe teri musamiza ayina mirembe mu nsi eno teri musamiza ayina mirembe togezaako n'osiruwala nti ogenda mu basamize nabo bennyini tebalina mirembe akugabira obugagga lwaki mwavu eri asobola okuwemula abantu bw'atyo ng'ali presentinga bino mu magezi buseegu busiru butabufu bwa bwongo bwe bubatawaanya
Ffe twakkiriza Yesu Kristo gye mirembe gye tulina mu nsi.